Essula ya 56. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, mukwatenga eby'ensonga, mukolenga eby'obutuukirivu, kubanga obulokozi bwange bunaatera okujja, n'obutuukirivu bwange bunaatera okubikkulibwa. Alina omukisa omuntu akola ekyo, n'omwana w'omuntu akinyweza, akwata Ssabbiiti obutagyonoona, n'akuuma omukono gwe obutakola bubi bwonna. So ne munnaggwanga eyeegatta ne Mukama tayogeranga nti, Mukama talirema kunjawula n'abantu be. So n'omulaawe tayogeranga nti, laba ndi muti mukalu. Kubanga bw'atyo bw'ayogera Mukama w'abalaawe abakwata Ssabbiiti zange, ne beeroboza ebyo bye nsanyukira, ne banyweza endagaano yange nti, abo be ndiwa ekijjukizo n'erinnya erisinga eri abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala mu nnyumba ne munda w'ebisenge byange. Ndibawa erinnya eritaliggwaawo, eritaliggibwawo. Era ne bannaggwanga abeegatta ne Mukama okumuweerezanga n'okwagalanga erinnya lya Mukama, okuba abaddu be, buli muntu akwata Ssabbiiti obutagyonoona n'anyweza endagaano yange, abo ndibatuusa ku lusozi lwange olutukuvu, ne mbasanyusa mu nnyumba yange ey'okusabirangamu. Ebyabwe ebiweebwayo ebyokebwa ne ssaddaaka zaabwe birikkirizibwa ku kyoto kyange, kubanga ennyumba yange eneeyitibwanga nnyumba ya kusabirangamu eri amawanga gonna. Mukama Katonda akuŋŋaanya Abayisirayiri abaagobebwa ayogera nti, oliba oli awo ne mukuŋŋaanyiza n'abalala, obutassaako babe abakuŋŋaanyizibbwa. Mmwe mwenna ensolo ez'omu nsiko mujje okulya, mmwe mwenna ensolo ez'omu kibira. Abakuumi be bazibe b'amaaso, bonna tebalina kumanya, bonna mbwa nsirusiru tebayinza kuboggola, nga baloota, nga bagalamira, nga baagala okubongoota. Weewaawo embwa za mululu teziyinza kukkuta ennaku zonna, ne bano basumba batayinza kutegeera. Bonna bakyamidde mu kkubo lyabwe bo, buli muntu eri amagoba ge okuva mu njuyi zonna. Boogera nti, mujje, n'akima omwenge, ne twekamirira ekitamiiza, n'olw'enkya luliba ng'olwaleero, olukulu olutenkanikika.